akatambi k'abayizi ba student banne nga beegatiddwako n'abatabadde mu uniform abayaaye baakubye student munnaabwe ne bamala okubeera nga bamukuba Mukama Katonda gye tulaga simanyi beekutte akatambi nga bakuba student munnaabwe okusinziira ku information gye nfunye kigambibwa student gwe baakubye asomera ku Mbale Progressive ng'abaamukubye kwabaddeko abayaaye oyo gw'olabye atayambadde uniform ye yaviiriddeko okubeera ng'amukuba then ne bamukyekera nga kigambibwa mbu Bankoma SS Senior Secondary School bayono ki ekyamukubizza kyadde kigambibwa mbu basuspecting nze mbu alina school fees mu nsawo ne basuspectinga mbu alinamuko n'essimu kati so baamukubye bwe bamaze okubeera nga bamukuba omusajja watwali ku ttaka ono omulala n'atandikirawo okubeera nga amukyekera ensawo agikeberamu akebera eno alaba oba mulimu essimu alaba oba ne ssente school fees mweziri nera kigambibwa mbu banne basoma navo ku Mbale Progressive bebaza okubeera nga bataakiriza embeera okusinzira ku njogerezeganya ono yataakiriza embeera yambaga kimala boyi mupowe boyi mumuleke amakulu muto ng'alinganga ate bano abakubye abamanyi omanyi musobola okubeera awo naye nga bali nosalawo staase munnowa kimala naye abayizi otuuka okwekolamu obubinja weebutyo gaali biki oyo tumusobola omunyangalaze oyo tusobola omuzikizaako tukayisaamu eggaali n'ebisigadde ng'ebyo kasimu nakususpectinga munera alina school fees wale wamukubidde ekikondi sobola biteerako yamukubidde ddala nga Mukama Katonda atusaasire naye wano wetulaga ndoza nga we bagamba buli omu ajja kyewulirako omwana akubye munne eŋŋumi n'aggwirawo ku ttaka kyokka eno amaze okugwa ku ttaka n'amwongera n'amulinnya nako ono akyagirawo ati bulumi bwa bikonde ono omulala olwedde nga yasse edda mu nsawo ali mu kucekera eno acekera eno Mukama Katonda atusaasire wano ku SMX Media kankusaba subscribinge onyige ne ku notification bell tojja kukola ngo misinga updates naddala nga zino